Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. So lero betugenda okwogerako ebyo. Emphasis egenda kubeera ku summons ezissuingidwa ebadde success amaanyi nnyo era bonna kati abadde baseka abadde balowooza mbu era kaakati mabirizi bamala budde twawangudde dda ati njagala ndaba omuntu agenda okugenda mu kkooti akole ki njagala ndaba nagenda mu kkooti azanye video y'omugenzi azanye video y'omugenzi ndio manyo omugenzi oyo yagamba yalimba emyaka biki. Don't be duped. These are facts is authenticated by government officers. Buli omu fena process tuyitamu omuntu tumanyi buli omu yenna registeringa for N.U.P. Kakati abantu babalimba oyina jja nakulimba nti nze nali mu senior mu P6 mu first simanyi mu third term ne bahola mu P7 ntule ebibuuzo nga mwenna mukimanyi nti P7 baligisteringa mu first term. Kakati abantu baligisteringa mu first term ate kakati oli agenda atya mu third term nayingira mu kibiina ky'omusanvu obirabiranga byakulimba. But that's not the point here won't gwo omuntu ali dishonest ogamba otyamu kati ogenda kola ki atwala olabiranga oli bafumbye ebibozi era nasanyusa nnyo omwana ya postinze wawo n'agamba nti president nenda bosoma history yo oyina kubanga ogimanyi mu mutwe so oli agamba bino byensoma bye byafaayo byange naye ate nga asoma bisome ababimwandikidde ku mpapula then nogaba biki bino so ebyo byonna byakoze byabakoledde bulungi ku social media abagala okola ki abagala okyamukamu manye banayofuzi balina ebagala ebibuse by'okukyamuka abagala okukyamuka muntu tubakyamule mwakyamuseemu naye gundi yammwe yabadde short lived kuba ffe omulimu gwaffe tuli mu gutambuza kulabanga amateeka gakola kye galina okukola yensonga enkulu yensonga esinga obukulu akati abajja okuleekaana bo bajja kuleekaana boogere bakole biki ffe tuli ku mateeka era jjo n'abalabi wano bakubye katyuni musimanyi nga nina waliwo akantu kayero simanyi bampadde ssente ate Kyagulanyi mu mugambe waba awulira byonna asobola okubigumiikiriza kyesobola kugumiikiriza kugenda nga bande bulamu simanyi gavumenti yenkozesa. I hate that. I know what I go through to fight this regime. I know how many opportunities I've lost because I'm fighting for this regime. I know how many opportunities I've lost because I'm fighting for this regime. Kati boko lowooza mbo ojja kudda olw'okuba okola political capital bojja olowooze mbo ojja genda olebulenga omuntu be regime enwanyisa regime yagamba okulimba regime yagana okuyamba abacomrades bo regime yamugana okumfundraisingira mu East African Court kati yenga kola fundraising regime yamugamba nti aleme kusupporting East African cause. So sagala nonsense. If you have your own issues, deal with your own issues. What you are not going to do kuddaawo mukulowooza mbu mujja kuddaawo musaakanye mulowooze lubana kusanga nga oyina kyokoze mbu regime. For that one nja kubona paka kwasembawo ne saati njitunde saagala kumanyira bwe mba nina issue gye ndoyizinze respond to it haa saagala kuddaawo fojja okurespondinga ku issue omuntu gy'alwoyizinze nodda mu by'okwekwasa musimanyi government enwana government ekozesa abantu yakipostinga kundooza ku Sunday parliament yakyusa ebintu ebyo nayipostinga and parliament did a good job because parliament nagiwandiikira nenjigamba parliament look here omusajja yabagamba 1982 mutunule empapula z'Emakerere Aleese omusajja wa 1980 so mwali mwagala parliament ekoleki I want the documents from them and now things are serious ebintu bigenda kufuuka mu kooti nalongo nkulaba ebintu bigenda mu kooti so bwe babiri bya kooti these are serious matters timulowooza mu byakudda wano kusaagasaagamu kukyamuukirya ku bantu lukamu nti oyogedde no these are serious matters. And if you are raising serious matters, respond to them.
Nebyo okulowooza mbu ojja kuddaawo olowooze mbu buli ajja okugambako mbu oyo government yamukozesezza, oyo government yamuguze. Setwaga atulebula. We know what we lose. We know how our businesses have suffered because of suing this government in Mbale, pursuing this government in West African Court. We know how much we have lost. Kati kulowooza mbu ojja kudda no demo nonsense. We shall fight on. Wonya loko onyebalekane bitalina makulu. Government sente mekaze netaaga okubana Kyagulanyi. Netaaga bakadde 10. Zasula mitwalo 2. Criminal summons tebalisasulira. Criminal private prosecution tebalisasulira. So what do they mean? What do they mean okujja kwagala okundifemera? So I won't allow to be defamed. Kati wewe balowooza nti kadi yabwe yeeyo bagikole. But naye mulina omanya mu abali mu politics wamwe opposition n'omulala yenna nti at any one time ojja bba neba opponents. Those opponents can come from within opposition or within government. Any side can oppose you because of your conduct. So Kyagulanyi is a bad character. So bad character oyita kubanga agenze mu position bweti obanga ali simanya ali mu government oba a bad character. A bad character is a bad character. At any one time oboja jirwanze. You get the point. Kati ebyo byemulekana mbirekaane, but I'm happy olwalero okubagamba tujje omwamaze okulekaana nemukuba katuni mozi simanyi bajime spire sentongo nemuddamu ebyo ebitajja nemukola biki. We are moving mudde mu katemba muna agenda oli principal wamwe ngali mukaguli ngalina okuddamu emisango akati mwe mudde mu katemba mulowooze nti byakusaaga mu busaazi byakujeregerera simanyi okubeka katuni mabirizi simanyi alina akalwa kamuzi bakuba komana ebyo nana mbikube. But that won't change anything. What you must do, mwetereze, mumanye mulina omuntu ali dishonest, and 2, look at the bigger picture of this country. The problem you are having, nti enensi mugirabanga obaki, oli bwabeera enansana, si nansana bajogerako nnyo, bwabeera ensangi mu nnyumba ye, n'afuluma n'agenda ku dduuka n'agula, n'avaawo n'agenda n'akola wali eri ekyengera. Alowooza ensi ekoma. No, please. Enensi you magnify this country. Mumanye nti ensi eri wider than that. Bweberi wider than that, mumanye n'okumanya nti erina issues ez'amaanyi, erina issues eziri pressing, eziri wanting. Just tambulako obutambuzi ove wosula. Ogende, bw'obeera nsangi, tambulako ogende Mpigi, olabe ekiri ku kooti y'Empigi. Are people getting justice? Ogende ku kyalo ekikuliraanye, tebabako ttaka. So those are the issues abantu ze balina okukolako. Ate omuntu abanga alina okuzikolako ate nga naye muyaayi ogenda mwesiga oti. So instead of castigating omusajja ajja n'akugamba nti nze ndi mulimba n'ekitange yali mulimba ne mama wange yalimba ne baganda bange balimba ne mukubira engalo. Because whatever case it is, Kyagulanyi oba alowooza mbu yabanyonyodde. You cannot tell me n'ojja n'ogamba nti nze bwe mulaba banzala mu 82 ne taata wange yagamba. Of course mbaga kile kya P7 kya bulimba because mu P7 bali senga first term tubanza kujja mu P6 nokola ki n'obuuka. Ne taata wange yagamba nti tulimbe nange ne nnimba. Nodamu nolimba ogwasooka mu P7 nolimba ogwokubiri mu senior 4 nolimba mu senior 6 nolimba e Makerere. These are government offices. Obula gogamba tyo nona wakola ki walimbayo and people bakubangalo nti webale principal yogedde. So I will reduce to that level and ne unyanyo ndaba abantu bangi kuna abasoma aba diaspora baki anogamba banaye. What is this? How far we have gone now? Hakati ensi yaffe saawe na wetuse oyo nomulaba nga yasoma kati omusajja yasoose. Well njagala babuza mabagamba yasoose ekifo kya president birimu bimeka mu Uganda. Omanyi tatandikira ku yo level obubuze birimu ebifo bimeka kirimu ekyo kiringa kya vice president kiringa kya prime minister kirimu ekyo kimu. So bwe kiba kirimu kimu question is, are you willing ekifo ekimu bwe kiti mu million ana mutano ez'abana Uganda ekimu bwe kiti are you willing okukiwa omuntu I dishonest najja ku TV nagamba nze gola bandi dishonest era nze nalimbanga ne kitange nazanya video ebikadde bipange and you cheer. So mwe muli munsi ndala oba temulaba temumanyi nti enensi Museveni agifuze bubi nnyo bukimu ne kyononeka from up to down. Kino kimaze okuwoneka from up to down
nitubeera nti twetaaga omuntu agenda okudda wano mu kifo kya Museveni ng'ali a little bit serious than Museveni. And I hear your explanations. Ne Museveni azireete. Era nshaka byadagamba nti baba bali serious bayiteza Museveni. Bikwataganira wa oli atufera. The guy duped us. Bwe hudupinga najja nawamba obuyinzi. Kati can you give that as an example? Nze kakati nange sijja bawa mpapulezo gayo mai I mean Museveni example nungi. Abantu ba power namwe aba N.U.P. Mwabira ku Museveni? Then mtu limati mumuvuganye. Otherwise I thought omuntu avuganya Museveni ajja kuba ali extraordinary nnyo. Ngaga abana Uganda nti there is something different, there is something special. Kyagenda okuleeta akiba na Uganda akiba kube maaso bwamala okuba kuba maaso aliko manye this something better. Ogenda n'ogenda malwaliro abakazi bafa. Serious kufa. Manyi muda ku Facebook ne muloza nti tubirisi baby byangu. Serious kufa. Genda in public hospital. Bajja kugamba atalina mitwalo 5 bwe tugenda kukolako. Obo bleeding no problem. Bleeding. Mu court system nafu. Mu prison system nafu. Mu police system nafu. Muri wano mukubanga no musakanya. Niti ono yajjo tugirako omusajja. I mean, Luche nalimba gamba ku Top TV. Nemba gamba you people. Bobanga oyagala okugoba messe mu nyumba. Oleta muyayu. No, because omyayo ogenda okola kyangu nnyo, bujja kujja gunonye messe, bugunabulwe messe bane ukwala kuzikutte, bujja kulya neki. Gugenda kulya ne gundi. Na amaji n'enkoko. So let's be serious on this. So lwalero ku lighter note tuze nabagamba olinti nyenze nezigulawo omusango ewakito. Maybe I need to explain to you why are we lwaki emisango tugigulawo mu kooti za njawulo. Maybe that can be a matter of concern. Nti lwaki Mabirizi agulawo emisango mu kooti ez'enjawulo. That's the point. Kakati jurisdiction oba obuyinza bwa kooti okuwulira omusango ekyo tuyita jurisdiction. Eya magistrates court ebira limited. Magistrate wabakola ki? Magistrate wabaali. So atenga mbadde jageza okulaba abantu ofuna Magistrates Court Act mfune provisions ezo nzibasomere wano. Mwe abatali ba lawyer musobola okufuna ekitegeeza mutegeere lwaki tukola ki, lwaki osanga nga nkugamba guno guli Wakiso, lwaki nkugamba guno guli ku Buganda Road. Jurisdiction, magistrate areas, style, place of sitting, chief registrar, place of criminal trials. Section 31, Magistrates Court Act. I think I need to explain this. Every magistrate's court has authority to cause to be brought before it any person who is within the local limits of its jurisdiction and is charged with an offense committed within Uganda, or which according to law may be dealt with as if it had been committed within Uganda, and to do with the accused person according to its jurisdiction. So bagamba magistrates court ejakuja emisawo gyokoleddwa mu jurisdiction yayo, naye saa negamba accused person to be sent to area where the offense committed. Where a person accused of having committed an offense within Uganda has escaped or is removed from the area within which the offense was committed and is found within another area, the magistrates court within whose jurisdiction the person is found shall cause him or her to be brought before it, and shall, unless authorized to proceed in the case, send the person in the custody of the court within whose jurisdiction the offense is alleged to have been committed. So ne woba wakola omusango embalala nga bakuzaayo mbalala kati ekitwale Wakiso nti emisango gy'ovulana Kyagulanyi ngera gibagitiramu wano tugamba gyakolebwa Wakiso
gyakolebwa Wakiso. So giba gyakolebwa Wakiso, gyakola ki tulina kugenda mu magistrate court ye Wakiso. Emisango egivunaanibwa Kyagulanyi ku passport office, gyakola ku passport office, gyakolebwa mu Kampala Central. Kampala Central eri ku Buganda Road Court, ye jurisdiction yayo. Emisango gyakolera ku parliament, gyakolebwa mu Kampala Central. Kampala Central eri mu jurisdiction yaki ya Buganda Road Court. So that's how bwekyo bwe kijja ekyokuba nti tukola ki twagenze Wakiso kweno matter gye twagenda era nti Wakiso in this matter ye issuing the summons kubanga emisango egyo gyaddizibwa. Ngenda giyitaayitamu charge sheet nabisharing nga oli ku page nendoza abamu mwali manyi byakusaaga, so sijja banenya nnyo, but I'm going to go yes. Abagala okuyiga Dr. Nyanzo kimanyi bulungi nti okuwona omusawo gwa Museveni ku Facebook Jjaja Adonyo yabuuza state ya Uganda abaali bakuvunaana nti mwalema okuteeka Sitera Nyanzi mu location because location eyo gamba nti ya posting awo yali nkulu nnyo okusala agenda wa agenda ku Buganda Road, agenda Masaka, ayinza bali mu nyumba ya kitawe na postinga, agenda guru agenda wa. So jurisdiction magistrate court kintu kikulu nnyo tekimala bamaze okugamba nti wali mu Uganda naye era kya makulu nnyo okukizuula nti newankubadde wali mu Uganda naye wali mu kitundu ki kyetuyita magistrate area, wali mu magistrate area ki kali magistrate area eyo bw'obanga ogibaddemu nga gyokola ki tulina okutwala eno takatebe eyo gye tuba tulina okukola ki okutwala. Hakati emisango njabalaga lwaki gye Wakiso hakati county 1 Kyagulanyi Sentamu Robert male adult resident of Magere Kitoka Sanga Town Council Wakiso District. Count 1 statement of offence giving false information contrary to section 115A of the Penal Code Act cap 120. Particulars of offence. Kyagulanyi Sentamu Robert on the 31st day of May 2017 at Wakiso District Returning Officer's Office located at Wakiso Town Council, Wakiso at 9:56 a.m. You gave false information to the Electoral Commission Returning Officer for Wakiso District, a public officer, that you were 35 years of age, knowing that it was false, and you thereby caused the returning officer to nominate you as a candidate for Chadondo East Constituency Member of Parliament, a thing he or she ought not to have done had he known the truth. So ogokawoka eyo sample wamala nti tugamba tutekawo date nitugamba omusango yaguddizaawa nti Wakiso District Commission Returning Officer's Office. So olina omuplacinga ku scene we yakolera ekintu ekyo nti agenda Wakiso okumunominatinga, bamunominatingira wa returning officer mu office ya returning officer wa Wakiso District. Actually tumenya namu ekisooka ya public officer naye tumugamba nti Wakiso District, Wakiso Town Council mu kitundu kye Wakiso gye agenda. So location eyo egwa magistrate area yawa ye Wakiso. That's why toyinza muleta ku Buganda Road ne wabo yagala nnyo kubanga omusango otumugamba gwali gwe Wakiso. So that's why tuli eyo nabagayenzo langira ziba kyamu county ziringa 5. County eyokubiri giving false information contrary to section 115(1) of the Penal Code Act. Kyagulanyi Sentamu Robert on the 31st day of May 2017 at Wakiso District Commission Returning Officer's Office located at Wakiso Town Council, Wakiso at 9:56 a.m. You gave false information to the Electoral Commission Returning Officer for Wakiso District that you completed a minimum form education of advanced level standard, knowing that it was false, and you thereby caused the returning officer to nominate you as a candidate for Chadondo East Constituency Member of Parliament, a thing he ought not to have done had he known the truth. Kaliragolero ogulaba yato muteekawo wali eri. Then ogwokusatu obtaining registration by false pretense contrary to section 312 of the Penal Code Act. Kyagulanyi Sentamu Robert on the 31st day of May 2017
at Wakiso District Electoral Commission Returning Officer's Office, located at Wakiso District, Wakiso Town Council, Wakiso at 9:56 a.m. You will report registration as a candidate for Chadono East Constituency of Parliament under the false pretense that you completed a minimum formal education of advanced standard. Ogwogwokusatu. Era tumuteka Wakiso. Ogwokuna uttering false documents, contrary to Section 351 of the Penal Code Act. Nimuga Kyagulanyi Ssentamu Robert on 31st May 2017 at Wakiso District Electoral Commission Returning Officer's Office, located at Wakiso District, Wakiso Town Council, at 9:56 a.m. You knowingly and fraudulently uttered a false document, to wit, the Uganda National Examinations Board letter of verification of results, number V 0006677, reference number EA DEN40 to the Electoral Commission Returning Officer for Wakiso District. The same bio, era uttering false document on 31st day of May 2017 at Wakiso, blah blah blah. You knowingly and fraudulently uttered a false document, to wit, the Uganda National Examinations Board letter of verification results of number V 6666678, reference number EAGN41 to the Electoral Commission Returning Officer Wakiso District. So I think yobimala okubalaga kyentegeeza bwe twogera ku jurisdiction ya kooti, omuntu lwaki bamutwala e Wakiso, lwaki tebamutwala Kasangati. Kakati mujja kwewuunya nnyo emisango gya Kyagulanyi gina ggwera, ayinza okugenda mu kooti ez'enjawulo eziwerako esukka ne mu 3 oba eziwera 3. Kuba kati otwogera ku Parliament yali mu Central, Passport Office yali mu Central. Bwe twogera ku NIRA nini bwe yajuzaamu ng'afuna national ID, awo ateeka okuba yajulizaamu sayidi ze Kasangati mu kito eyo gy'abeera. Kakati singa nabo tunamala okumanya kuba kati nabo tuli mu kubunoonya NIRA tukyegoba nayo actually twaliwalina okugiwa twagala etuwe foomu eyo bayoleta foomu Kyagulanyi yajjuza tujagala tulabe yateekako date ki. Kati NIRA singa tunajjako foomu eyo omusaba gujja kuba kugenda Kasangati, waawo awo magistrate wakola ki, awo magistrate atwala waba we Kasangati. So that's why mukiraba nti kooti zaawukana lwa nsonga buli kooti ina jurisdiction yaayo, bwemala okufuna jurisdiction yaayo era gyo inotwala omusango. So magistrate twamuwandiikira nga twapostinga nga 24 August 2 guno omwezi omwezi oguwedde guno omwaka, ebbaluwa baagifuna 25 August nagibateekerako naye era kangi basomere mutegeere gye kivudde, because abamu kati mu kimanya bambali green bwe kiseera abawo omupya atujoininga. Namugamba request to issue an arrest warrant against Kyagulanyi Ssentamu Robert in respect of complaint on oath stroke of criminal case number 598 of 2020 under section 42 1C and 3 of the Magistrates Court Act Cap 16 Uganda versus Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nemugamba section 42 1C of the Magistrates Court Act provides that, quoting, criminal proceedings may be instituted in one of the following ways: by any person other than a public prosecutor or a police officer, making a complaint as provided in subsection 3 and applying for the issue of a warrant or summons in the manner hereafter mentioned. Section 42.3 is to the effect that, quoting, any person who has reasonable and probable cause to believe that an offence has been committed by any person may make a complaint of the alleged offence to a magistrate. Section 42C provides, a warrant shall not be issued in the first instance unless the charge is supported by evidence on oath, either oral or by affidavit. Close quotes. And since I have supported this request with my affidavit, I proceed under the above provisions to apply for issuance of an arrest warrant against the accused Kyagulanyi Ssentamu Robert. This complaint is supported by evidence contained in my own affidavit, which I pray that upon addressing your mind to the same, you be pleased to invoke your powers under section 42.5 to sign a charge sheet for the offence of giving false information, contrary to section 115 of the Penal Code Act, obtaining registration by false pretense, contrary to section 312
or the Penal Code Act and uttering false documents. Nengi signing. So na supporting ako na affidavit yange nindekako ne charge sheet. So upon that mwamuzi yaganye okuishinga warrant of arrest. Nena atugamba tuweyo criminal summons as signing, which you have done na signing. Akati mwabadde bakubenduru abadde balekanirawo mulekana fe ebyaffe tubikola nga tugoberera mitendera kitegeera enganga si yefuga ekibira amujja mukoza mujja kuddawo mulekane kati zo summons nazibateekeddeyo bamweta 16 omwezi guno ku ssaawa 4 yabagala naye eri mu kutambula era nayo mbaddeyo tuli mu kugitambuza bwe navaayo ekiramu kyonna era nja kikola ki jakiba kiyalingira naye message eri kyeri mu bintu bino abalekana mujja kulekana but on a serious note these are serious matters ezigenda ku the root of the country, the heart of our country. Leero ngenze ku Aleese ngajja okubanja ebbaluwa yange Aleese obeera ova Rugogo ettaka lya erimu baalitwala baatemako plot ne bagizimbako kalina kaneroza nenga naye this is public land. Omuntu avuga eggwanga yabba public land kati ettaka ly'essomero baalitwala kati then nengamba okiraba omusajja bonoti omuntu omuyaaye. That's how the country goes. Museveni watukoze ettaka Senale Park nagamba agigabye najja nanga nabo nawonga byewo nagaba entobazi kati ekiri obunyoro batema kibira okutema ekibira ekimaze centuries and centuries basimbe ebikajjo and the government is okay with it. So we muteeka and you think tujja beera awo tugambe nti bannaye embeera bwetyo bweri we shall be normal. So governing this country is something serious. So bwe kiba nkiri something serious tosobola kulowooza nti tujja kubeera nga bubeezi awo tusirike because omuntu yafunye abawagizi abakuba enduulu because omuntu agenda kujjaawo agambe mu babizi olwo abakozesa nga tebankozesa embala ani yali ankozesa ani yankozesa okulinnya bus okugenda Tanzania. I don't know if people maba watching amali mugenze kalushanga by bus. I don't know. Manyi musakanya busakanya. Osola mukube mirundi 3. Ogenda koza takali ya kitaawo. Oza lulu ovulo. N'olinya n'ogenda Busia n'osulawo. N'okeera n'otambula n'olinya kibasi. Ekisimu de Busia ku macha kituuke Nairobi saa 3 ez'ekiro. N'onya okusola Nairobi. N'okeera 11 n'olinya n'ogenda Arusha. N'osulayo ngo mu Tanzania ali loko. Awani ali antumi. So temunyiza because buli mwogera ebyo you piss me off. Deal with your issues. Nebyo okulowooza nti we bana akugambako jeje byatugambanga eka nti omwana omubi empisa ezimu kyayisa n'agamba nti nze tebanjagala. I mean you a liar. You even come public no gamba I'm a liar. But you want the public to clap. Number 1 office mugwanga because you a liar. You are selfish. Kati wewe wagambako nga basakanya omanyika akati government etulwana politics wangokola politics better your fittest. You must be very fit to govern us. Kati mwabali walowooza mbu okujja okutufuga obano bayire si kufuga kwa government yoka no kuleadinga abatagala mu 7 is a very big position to be held by a person. Okuleadinga nti oyo leading opposition leader kyonyini kifo ky'amaanyi ebona nagera kwa president. So you must be clear. Mukolo gwa Israel nyanzi byawandika ne muleka mtoto mayababuzo why. How do you plan with a man who cuts his age? How mfuna trust linga kati ndi mu meeting to date Kyagulanyi ali wali ali chairings nange ntudde naye nga mmanyi omusajja omulimba ani myaka agirimba kati kyangamba okikirizani ati kati mukama wange kyagamba kira kakige mazima because if you can lie about his age, I mean if a person can come on TV nabaganze na age of birth 2 emu kitange ya jimpa nga tulimba naye enda simanyi nange nenjewa
ate simanyi biki kakati munsasire bino eno sakusasira no tuli mulumbe fena tulina ebizibu byaffe era tubikube wano nze sinna wasange nkaba banaye musasa anti mumanye ekyakozesa obi sinafuna mukazi yali badda nyamba so fena tugenda kudda manyi kakati enaku yamasate bwali bwavu fe twali bagagga nze nasomera mu kyalo wakiriko nayo primary nasomerako ne Kampala okuva P1 mpaka P7 nasomera nkonjera omuziri mu primary school kyalo kyenyi nga tumana nga ready desk ngane class uzaabuza mbiwempe wakati era abaana abefujo banamba bijuma nga balita mbiwempe ne bafuluma ne bagwa mu class endala tetwasoma. And does a humble beginning mean dishonesty? Actually, a person with a humble beginning aina kubanga ali honest to the utmost levels. But why no kuba? So, bwe mugenda kudda omuntu gambe omanyika kati omanyi omusajja mbambi ennaku ya muluma naffe yatuluma. Ninesinga ne kwa yeno yalinawo ne nnyina mu butuuzi wange yafaani bwa myaka 5. Nsula ku malaalo nsula nyumiza abantu era bannaye era nze gwe mulaba munnaye omanye no. Kyagwanyi babakkiriza nti wa level ya wansi kati wa president abuveeko number 1 officer agiveeko oba tasobola kugamba nti because bobo ina how beginning it means olina okubanga oli extraordinary you work extraordinary olina kubanga oli wanjawulo tobeera broiler because abaana abatalina humble beginning babeera ba broilers babeera awo balinga nko nzungu hati otugamba oli mwana humble beginning ate gwo mulimba pannaye kati abaganda gibaganda kuja bagiddengo ng'omwavu azadde kaliira I mean ng'omunafu azadde kaliira tosobola kulima ate omwana gwoza ddaali annyo munaamu research kakati wowe otugamba nze gwe mulaba wano simanye ennaku yampitamu nnyo so what twagala integrity twagala mpapula zaliimu kawungeezi ate bwe nagenda amanya nisimanyi kyusa simanyi biki tumanyi nako kati affidavit egenda kukola ki egenda kukyusa obulimba bwe wakola nembagirayo form noga mpunde form eno yaku UNEP 96 omusajja asayininga mu mateeka nawe da bambagamba eri mwana muto mu mateeka wachi baita criminal liability and abo National Penal Code Act. Criminal liability eyawukana nnyo ku majority age. Criminal liability etegeeza omuntu wabeera nga asobola okuzza omusango ye criminal liability. Kamba noonyeza wano Penal Code Act weeri awo criminal liability weeri ku gundi awasooka awo Penal Code Act manye ebibozibozi njagala bukimu mukitegeere anti yatandise kuwoleza ku gundi ignorance of the law, claim of right detention to motive, mistake of fact, present insanity, intoxication, defense, use of comprehension of person to be punished, municipal offenders, all section is so criminal liability, interpretation, extent of used offenses, ignorance of the law, claim of right detention, mistake of fact, presumption of insanity, intoxication, judicial defense. Njagiraba naye point eri emu gye mbagana criminal liability nanga myaka 12 omwana waweze myaka 12 aba afuse liable ku musango gyonna gy'akola so omwana w'emyaka 12 takkirizibwa kulimba because that's why waliwo ezibayita nago remand home za baani abo papa siyaze eri emu nti eribayo abaana abashiwaji kati naye omwana wabali n'emyaka 12 tebamukwata they don't have tebamusiba because abatalina criminal abatali liable criminal. Criminal liability eri ku myaka 12. So point hii yenkolao section ya jifuna. Kyagulanyi yagenda ne bwaba agamba nti bamuzala mu 1982 nga kwa claiming. Mu 1996 ayina myaka 14. Kalugende ko itatu yejagamba 14. Era yali criminal liable ku bintu byakola. Na sayininga. Nagamba nze Kyagulanyi banza 1980 under no musaka na signinga formula zibalaga na signinga Kyagulanyi nava wao to criminal responsibility
Unless presumption of sanity, insanity, intoxication, judicial officers, compulsory defense of person, use of force. Ngozaako nnoonya criminal liability. Wekali waneno but njakalaba tujakalaba bane principal njibagambye ya myaka 12 bagambye ku senior 4 ku form eriko kuliko age 16 ya 1980 assuming Kyagulanyi bwagamba nti bamuzala mu 1980 kitegeeza ku myaka 14 yagera na signing obulimba, so is liable up for now because yafuna criminal liability ku myaka emeka 12. That's one. Nadamu mu senior sister ene 18 bwaba azalwa mu 8 eyo yawandikawo na signinga yeke nyini na signinga era ne wagamba nti najoza ene 16 era ina criminal liability kuba criminal liability ya myaka emeka 12 nagende bakero ku university mu 12 na fillinga forms ezimu nagamba 1980. Now kati njala kumanya mu abo kubenduru, how can someone sign 3 times tatamidde takoze eki ategeera listen n'agwako omukono n'agamba nze nsayininze nina emyaka bwegiti sawa na assemblinga video ebikadde kaddaawo mbu tata wange muzeeyi ng'ayogera n'agiraawo awo nakubenga ti omusajja era waliwo empiseko bodaboda ku Uganda road yaga kati omusajja akagize kati mabiriza ake azzaako ki engalaba bano. Did they know that we are in court? Wabali wamanyi bya Facebook. The city blogger. I come here for a purpose. So I don't have time to waste. Mukubeera awo mutwogere mbogezi no. Omusajja he must answer. N'abatagala Museveni tulina okufugibwa omuntu ali skillful. Tulina okufugibwa omuntu alina integrity. Kuba omuntu oyo alina integrity because ko opposition ine kubanga eri ready okufuala government. So bwera n'abantu abalimba akati ate bamala okulimba mwe abantu abali wano nga mukubandulu nti naye bamuleke yasoose abantu bangi bazze balimba ne Museveni naye yalimba ngamba I thought we are fighting Museveni kakati mutugamba fedda tubeerenga Museveni. Now ebyo byabagamba abirete mu court. Press agenda kutambula someone zifulumye olwaleero zijja mutuuka ko zibate zinako mutuuka ko manyi court ejja musavinga kogo mungwa court okusavinga abayitiddwa okusigwange na uli awa papa abali bewana tiyo mabirizi agezeka ajje ku power tujja mukubirayo nenga bano nalowooza bamalaga nsemberera batyo kati njamukube court staff baba wana andi baba wana okukomaga mulowooza munakomaga n'ensambya njamukube court staff mukube babakwate mwenna bavunaana okukuba omukozi wa court okitegeera kakati obana gwe nakabiri kimanyi court eri ku Facebook obana abantu okumutegera nti ebintu biri ki biri serious. So someone sinasoma summons naye nga nazibalaze mwazirabye mulamuzi ayisayiniza olwaleero the Republic of Uganda in the Chief Magistrates Court of Wakiso criminal case number 598 of 2020 Uganda brackets private prosecution by Male H. Mabiri Sketch Wanuka prosecutor versus Kyagulanyi Sentamu Robert accused. Criminal summons to Kyagulanyi Sentamu Robert, male adult, resident of Magere Chito, Kasanga Town Council, Wakiso District. Whereas due attendance is necessary to answer the charges of 1. Giving false information contrary to section 115A of the Penal Code Act. 2. Obtaining registration by false pretense contrary to section 312 of the Penal Code Act. And uttering false documents contrary to section 315 and 347 of the Penal Code Act. You are hereby commanded by government to appear in court on the 16th day of September 2020 at 10 a.m. or soon thereafter as the case can be heard. Herein for note, this summons has been issued on application of the prosecution, dated
this first day of September 2020 nayo kwa mkono ne koti siru yewa kiso nayo nekola ki neruma akati mwabadde balowooza nti byakusaaga it's time mumanye things are serious and when they are serious we mean the seriousness which we je tuba meaninga Kyagulanyi saninge trial ngobudde bukyali bwaba namwejjereza nga mu nominatinga oba namuconvictinga nga muteeka omuntu omulala. That's why time is of essence. Obudde kikulu nnyo kubanga ontwagala kumulemesa ekyo si kirumamu era nze nkibagamba ndinze omuntu omulimba siyinza kumwesiga kugamba nti muleka agende ku ballot paper. Saawe n'abantu bokka be yakassa bakagamba baganda bange abekobe bakyeyune baani muti bamutyabule bonna bafudde bagamba bali mu struggle. Kakati twetaaga omanya omuntu atukemera mu struggle ali atya, atambuza atya ebintu bye, abikola atya. Bwe tunaamusootinga kuba obujulizi nze mmanyi mbulina, bwe tunaamusootinga ne mmanya nti buli mukitambudde awo tugenda nga tulaba ekiddako. Yes, waliwo fear ndidi byayinza okujja okwagala okutwala omusango ogwo, eyo kiri gyali naye nze omusawo gwange ngwekwatidde bulungi okunoonyeza kwange nkukozera nkyakukola era saagala wadde n'okulwa n'okumu ndyaga omusawo gwe tutandika okuwulira obujulizi bonna bonna bundi mu nkwawa so ffe obusinga mbulina kakati just kukubako ku nfuufu kutereeza mbutonotono obunaatereera bwe buti nga ng'otaba lutandika nga lukoya. On a serious note, tulina omumanya nti Uganda gye twagala Uganda erina integrity, twagala Uganda etambuliramu abantu nga bansa, abantu nga they keep their word. Kuba omusajja bulijjo nga tabagamba nti akyanga emyaka ready of birth. Lwaki mala kumwawaabira n'alyoka ayita abamawulire mwetembibuuza kuba omusajja alina integrity. Lwaki bulijjo tabagambanga nti bannayinza gumulaba naye wona agamba Mzee Museveni yagenda okuzaalibwa wano nga nina emyaka simanyi ena agamba ena kumbe alina 6. So obuzibu bweyatuuka ku passport n'aleka okukyanga. So should we allow such a person? Museveni waba yatukyanga propaganda abaloogo batambuza buli omukyayogera ku Museveni yakola ati nakola bwati well yabikola bayinza obba yabikola bw'aba yabikola n'ayitawo nekyala. Museveni yajja atya mu kutufuga. Museveni yakozesa maanyi ga mundu siteyajja nakalulu. So question is tuleke omuntu ayaga otufuga nga akozesa akalulu naye abeene flaws ezimu ngezo omuntu eyajja ne mundu then mu myaka 35 giyise tuba tuyizeemu ki? Because I think our message erina okuba eri bannayuganda bannaffe erina kuba nti Museveni yatujooga. Never again should we have a leader like Museveni. That's what the Kenyans said. They said Moi watujooga, never again should we ever have a dictator like Moi. Nebagamba tufunye violence mu 2007. Never again should we have such violence. That should be the message of the country. That should be the message of citizens. But I wonder, citizens okubi engalo. Museveni yalimba. So do you want us to be in perennial poor leadership? Eyaba yaye omuntu alimba ajja kubba public land. Omuntu alimba ajja kubba emisolo gya government. Omuntu alimba toyinza mwesigisa byakulwanyisa. Balipangisa amagye gaffe awalala. Ebyo Museveni abitulaze. Njagamba nagenze Juba South Sudan kulwana. Nagamba ne mutwe sente tugende. Speaker wa South Sudan wajje Kampala agamba nti afe Uganda tujiwa sente ezokutukumira mu buyinza South Sudan. N'obuzaziragawa. Because it's dishonest, tasobola agamba nti bannaye twafuna ekyuba nga Uganda tulina bwe tukuuma twafunye sente bwezi kimugolekera ggwanga. No. So omuntu alimba mumulabanga bintu byakusaaga. So to you, that's why kyangu nnyo nojja n'ogamba kakati gwe mabirizi oyagala simanyi kukugira onoonya attention bino byempostinga wano. Attention for what? Nabagamba nafuna attention nga ku senior 6 nali mawulire nga national candidate. Nafuna, and I don't want the media normally.
the first time when najja mu media kwine byobufuzi namboze yankubira ku court mbonganyo vao watudde wentu datule abamoli ne basaba interview nagano gibawa because I said no, there's no need for that. When I sued Kabaka, I don't even call the media. Can again watch so naita wa mawuli ente wa mawuli jangu ngende wachiso we madem just someone zimbaise. So muve mu simplicity mugende mukoleche muyino kola Kyagulanyi baba yalimba akakane akume myaka 7 kyenjagala and kyenjagala message eveyo nti okwesimba kwa president so automatic ticket no so automatic ticket njagala message eveyo nti okwesimba kwa president is something ekiri serious, is something ekiraga time eyamanyi y'abantu abalina integrity ogenda ovayo nga weese otinze and that's the message inotambula nembana bafa abato. Lwina le kutivini bagamba nti omwana amanye nti okufuna omwenda kibi kuba Kyagulanyi bakimulangira. Omwana amanye nti okufuna okugwa general paper kibi and we are yet to when after time njagena muze ministry mbagambe babayi mumbulire kyekibaawo omuntu wagwa general paper abayi so baba tayise ate bwagwa mathematics na afuna F9. So byemuddamu muli kumuzanyo kati bana abalekana babirizo oli failure in life because mulowooza life is about what mulowooza life eri awo musimanyi njagula ya kamotoka bwingula kamotoka nga maze bimbera mu ebyo binazimba akayumba n'obuzima tebulya wonti bwa beyi uzimba akayumba kaliko obubati bufaananga amategula n'olowooza wamala n'ogulayo ka corona oba ka premo n'oleka ndoko n'okubemba ekolo ensi the world is beyond that. The world is beyond that. Tetutukoyo. Habagana kibagana night itahenda nyino okufumba. Ne mudawo. Muloza life etambulira ku ebyo byammwe. Bichi. So, Kyagulanyi bayi answer y'abana Uganda. Bana Uganda bakola marking guide yabwe mu 95. Ne bagamba ayagala okuba answer yaffe abeena bino. Ayagala okuba answer yaffe abeena integrity. Ayagala okuba answer yaffe abeene gundi. Ne academic papers byomi birimu ebituli simanyi yatula mu May yatula mu March yatula mu November abambagamba November abambagamba March integrity yeke nyina ajibako bumula bandi mulimba ne kitange yali mulimba center mu ale kitango yazala abana bangi sekati yazala abana bangi so what fubo yazala abana bangi bitukwatirako I mean byomwali ku so tinugera kudda moyo olokoswa mwegwe muddamu awo ne mudda kuno ne mudda ku kine mulekana mumulekane fe tugenda ngia mateka begalagira. I appreciate you have used your profession to raise timely question. Yes buli omu njatu mukube mutochi and this is what I want kali goboga ndaza mso binawe tekayo era nasanyuka nyonga buli mpositize mapula za gundi za Ogwanga Peter Ogwanga Minister wa Museveni. Yes, wenjagala. Buli muntu aleme balekera otufugira ateka wano nze nasoma. Tiye papa nze ina wano nze nasoma. Ziba mu basa nasoma. Twagala ubo asoma zirage biko tugenti yasoma bwati ne bwati. Because tukuwa emotoka yebbeyi netukuwa obukumi netukuwa omusala netukuwa wosula netukuwa bichi no signing etakali afe no signing bichi obuza wasoma katukwanike. Tumanye nti oyo kati Kyagulanyi temubuuzanga ebyokubala ojagwa okubala so ne simple math mu general paper kati mu musale wonjo ko tuwesize baba yayita because ekyo kyaliko obubuuzo ministry ino okutubulira omuntu agudde okubala abayise omuntu agudde general paper abayise kati kitugenda ogendako manyiro akuba tuli busy naye anytime tujja juwandikira manye jja kuddamu tubulire oyo abayise bwaba tayise Kyagulanyi katumanya okasaya gwo kubala yakola ki kuba tukambanga nnyo fe gibasomeranga ndifuba nnyo olabenga tokola ki olabenga togwa kubala kaya munafuno yakugwira ddala otogamba ku level timunaye bogwa GP ebituba bikolemye togwanga GP munafe yena amugwa kati there are questions ezino okuba answered oba omuntu oyo agudde okubala agudde general paper aba ali qualified okola ki aba okweyongerayo ku A level oba n'okuyitanga akoze eki ng'ayise. So those are serious questions. Kati mwabalowooza nti tugenda kudda mu bintu bya wano mulimba.
sigenda kulwawo nnyo ngenda kukola hawange mbuzi natano okugwa nanse sawa 10 nyini naze kubagamba nti samoni zifulumye walero basipaya seno kabadde okubaka twine ezekisirusiru ezezinde bulambu simanyi nalaga masiki yawo musimanyi erimu $, mulebule niye kyagwanyi mugamba kubire kabaka esimu amugambo waye mabirizi guyakola atya abaganda bagamba mala gakulembera ekigwo abasajja b'emmenga mala gabasukka ne banyoma ekyava nga atuma bank statement nabyapa nakati bakyattunka nakyo akati nekyagwanyi kola press conference indebula nga government simanyi bwekola ki bwenteekamu ssente bwekola ki naye amala gajja kulembera ekigwo kyo kyenkwashuwalinga obwavu bwange nabumanyire obwa struggle njabbo baamu byonna mujja byogera kimanya abantu abasinga muli banafu oli bwabasinga nga bakola ekimutasobola nga muleekaana akati mumubanga kyagwanyi bomba bwagala okukola gayo kubira abakubizi ku mutebi esimu omugamba mutebi omusajja wamukolo tajja kubuulira saagala fujjo and I will show you tinagenda ku school n'ensoma I will show you because bwogamba nti bangula obovu majajja wange nakalumba yatukana mu P5 naye nga erinnya laffe twali mwandikiranga nawo ku report naye yakiraba n'agamba omwana ono agende asome ku nkonjiro muzirima agere okuziki kyasome nandeka bakakumulimira mmere nakumuweereza bintu nanga agenda osome so sawa no bogamba nti nasoma nenfuka lawyer nti bankozesa bukozesa ndi special hire so ogoboloza uyo mukazi yali musiru yagamba nti education is important niwakubadde nze saasoma naye musobola kagenda akole ki agenda asome oba otegeeza nti taata wange eyeefiriza ebintu bingi naye nga aho n'ebiki n'awaayo ssente ennyingi ekayempe muzirimu naawala gye yazuwa nsome ne mugamba nti I want to be a lawyer nayongeramu amaanyi n'agamba you want to be a lawyer nakisoba ne mugamba nja kisobola okuba lawyer nampa buli kye namusabanga ng'aweerera lawyer nti she was stupid kati if you want to kuvuma kitange ovume jjajja wange ovumaani mbubangula so nja kulaga Kyagwanyi tebangula and I will show that awo netayi nja gitunda until you come to understand ti akamanyiro kamawo kemuleeta kemumanyira buli muntu nze siri wa bulijjo byokumanyira manyira mudamu ne musinika amanyo gammwe simanyi government yakozesa abantu. What evidence do you have? And who told you it is that cheap to defame me? Eyasonga yampabiza red paper sometime 2016 ngekolako ebibuuzi musimanyi kabaka kesi musimanyi kesi ya kabaka musimanyi waliwo omunene musimanyi sale simanyi naduli nonsense nemba wabira paka bakola apology. So if you think ogenda kuddeyo ndebule government ebakozesa lekana, I will show you government tenkozesa ate wona agenda maso ngokuyogera I will even sue you. That's the thing I hate. I've suffered a lot olokuba nti nwanyisa regime. Twali embale fena niwo mchala ba stands okubali embale. Mu South Africa eriyo bameka. Mu South African court eriyo bameka twali embale. Twali banji. But what happened? Buli omu yagenda anafuwa. Ngumidde obwavu bwange ngumidde biki, yes, because this is my country. Temugenda kuddaawo mukola ki mukudda mogo muzanyo nalonga nawe obuze kibuze kiri important kafune constitution wa aiba ndio kwele mu constitution. Nalonga badde obuza maximum penalty kakati constitution article 102 2F yemu ne article 80 2F egamba a person is not qualified for election as a member of parliament if that person has within 7 years immediately preceding the election been convicted by a competent court of a crime involving dishonesty or moral turpitude. Kati kyetwagala Kyagulanyi singa bamu convicting wa Kiso oba ku Buganda Road oba onaje banamu convicting nga mulimu okulimba giving false information, registration by false pretense about abata jiri for 7 years. That's what we are looking at mu prosecution. Next 7 years to talk about
oba tojja kwesimbawo. Nalongo Nyanzi lwo kimanyi bulungi lwaki lawyer we yalwanyisa nnyo conviction yo ku Buganda Road. Because singa ba convicting ogwo omusango bali bakuguddeko, chances were high tebali ku nominate nze ku Kampala omani N.U.P. They would say you were convict or criminal offense toyina kwesimbawo. Gundi yakigwako ennaku ezo yali chairman we Busia, yali nyale sirimanyi. Bamukonviction mu corruption court n'asula fine ebiggwa n'akola appeal. N'agaana yeesimbawo n'akola oba n'akawangula, bate bamukiza n'akawangula. Ne bamugjamu ne bamugamba nti tojja kukola ki, oli convict. So conviction kastegwa baleke balekaane, tebamanyi maanyi ge kirimu, tebamanyi impact yakyo. Network abadde kyanganyemu. The lawyers know, bo bamanyi bulungi impact ekola ki, impact ekirimu. That's why olaba Bobi bavaayo nnyo Opi gyabadde ku NBS n'ayogera ebintu bingi. Opi saagala muddamu nnyo, comrade wange tulina entalo zitwalanako awamu. Naye ndowooza aina trust mu Kyagulanyi. That's the problem. Kati obwongo bwe tebuna kipikinga nti Kyagulanyi si muntu ali trustworthy, nti Kyagulanyi yamulimba, tebuna kipinga nti Kyagulanyi yamufera. Okitegeera kakati kyabulamu ekyo kalobala una kukipinga nti yamufera. That's why olabanga ayogera amabirizi akola kino mabirizi ali but byonna bijja kumala. Opio just join Kyagulanyi's legal team, mujje wakiso and defend him. Be ready, I'm ready to proceed with my case. State bwe najja okwagala ogitwala njagezaako giwakanya, naye bwe nagitwala government ngebavunana. Comrades, thank you so much. Sigenda kulawo wano. My schedule is so tight. Bintu bingi, a lot of work. Ngojjako na bino bya Kyagulanyi. A lot is on my table. Naye nga kyembagamba, we are moving. Abantu abagala integrity tutambula and we are moving. Mbajjukiza temwerabira East African Court of Justice ekyaliyo judgment ya mwezi guno nga 3 fundraising yo organizing a judgment egenda maaso tulina okufuna hotel bikibi bintu byo twetaaga. Tuli ku 0701 fundraising numbers 8812 ne 0779 869880 AMTN mobile money to fundraising at South African Court of Justice, because we know Museveni no kumuja about paper. Ati fight yake kwa nyeri mu kujja about paper twaga ateba yayi balala. Twagala ensi eggwanga eriri semi. Twagala eggwanga erina sante etegerekeka. So tujja kuddamu fundraising egenda maaso. Of course abamu bakoze namezo kuvuma ne bavuma ne abantu ba diaspora go libino tebigenda bayamba. Diaspora people mukakale mwesibe nko bamanyi mwatomera ne mugume musale fetubera wano by the way. Tubagala nnyo muri bantu baffe ne fetu singo feedinga na shema lya bwakola. Fetu manya how we survive mu mbeera eki enzibu. Otegedde nalongo. Banaye mwebale sijja kusukawo wano. Thank you so much. Mali babiri zitwanuka. Thank you for subscribing to KKTV.